Abalangira n'Abambejja ava mu lwa Ssekabaka Kalememmende lwe batuuzizza olwaleero lw'okubiriziddwa Omulangira Simbwa Sulaiman. Bano basizza kimu nga nkuyege nti si bakukkiriza mukopi yenna kuziikibwa ku masiro gaabwe nga bwe kizze kisabibwa abaana b'omugenzi Ssaalongo John Baker Bukenya eyagendedde ezzira kumwa. Bino we bijjidde nga waliwo abaana b'omugenzi Ssaalongo John Baker Bukenya eyafa gye buvuddeko nga n'omulambo gwe gukyali mu ggwanika e Mulago okwagala okumuziika ku masiro emmende, ekintu Abalangira n'Abambejja kye bagaanye. Ffe tukkiriza si mulangira. Ffe Abalangira tukkiriza nti mukopi kubanga akyogera lunye ye mukopi. Tuyinza mugamba nti tumusiba ku Bulangira nga yennyini biva mu kamwa ke nti mukopi. Ku bano tekuliiko n'omu annumiriza nganze oba nandibadde muganda waabwe oba jjajjaabwe ava mu Ssekabaka Kalema nti nabakolako omukolo. N'alinnya w'amasiro gano Omumbejja Maria Luwedde akombye kw'erima n'ategeeza nti omugenzi tabangako mulangira kubanga yali mu bbeere atayinza kuziikibwa ku masiro gano. Taata waabwe yaludde nga mu bbeere bw'abataata nabo baali bamanyera ne taata waffe yakafa twakamuziika e Kasubi yayogera kati n'amuweereza ebbaluwa byonna tube bannyonnyodde n'addamu sibangako mulangira. Abambejja n'Abalangira babadde abakaawukira omususa bategeezezza nti omugenzi nga tannafa yayogera lunye nti si mulangira era waliwo n'ebiwandiiko bye babadde nabyo ebiraga nti si mulangira. That whatever is stated here above is true and correct to the best of my knowledge. Dated at Kampala naku z'omwezi 15 December 2022 by the said John Baker Bukenya Ssaalongo. Bano beewunyizza nnyo abaana b'omugenzi okutuuka okaka kitaabwe okubeera omulangira kyokka nga bakimanyi bulungi naye afudde akkiriza nti si mulangira. Kitaawo gw'omwana ne kitaawa ni yasooka okuzaala. Taata we yakuzaala yakulaga gwakuzaala yamanya abakazi bayagadde nti nayagala gundi so si gwe kugamba omwana nti taata we yanzala yagaye mayiga nayagala oli omukazi emabega. Wali mukulu ku kitaawo atugamba wakuzibwa Masaka wangalabi taata era mu kufaako kyonna abakimu awandiise abaana bamusinza amaanyi basobola abadde Masaka baziikibwe ne baana bafa bali wano ababiri omuzzukulu ne mutabani we nabasobola okufa badde ku Kitebwa e Masaka. N'ava Kaana omukwanaganya w'Abalangira n'Abambejja bannaava ne basaava aliko byalambuludde ku nsonga zino. Tuveewo okubeera nga John Baker Bukenya taziikibwa wano si mulangira wangabi mu bbeere w'Abalangira. Yensonga lwaki nali ayisa olukiiko olwaleero ne tutuula wano omulangira Lumama waali kati yali mu kifuniko ky'omulangira Joseph Alugeme Musanje ne tukkiriziganya nti John Baker Bukenya taleetebwa wano kubanga era ye yagamba nti si mulangira. Okusinziira ku biwandiiko ebitulagiddwa Abalangira n'Abambejja biraga nti omugenzi John Baker Bukenya yakuba ebirayiro ng'ennaku z'omwezi 15 Ntenvu wa 2022 ebikakasa nti si mulangira era waliwo n'ekirala ekyali kisaba abaana be baziikibwe ku butaka bwa Bwerwengo mu Buddu. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina, Gambuuze.